TV mnaifa atugamba tuwe bali nyonyonyo kubanga olaba ABS TV mnange eno TV yo ino kubanga kumuze gunde ebirowozo yes buli joli wonna mbatumideko nyonyonyo mna abalaba ABS TV enaddala abalaba amachama longi program ene nuje nnyo yes fetukera tuba tukuwa ebintu ebirungi nnyo amawulire agafa mu nsi yes ne tukuwa ebyemizanyo tukuwa buli kimu kyonna kyewandibadde nga wetaaga ku makya gano muli mutya mwenna yes abavuzi bammotoka eziddayo mu byalo wetwogera saawa zino abantu mu byalo kati bafuukidde ddala ate abaayo nga bulijjo Christmas webe yatuuse obukosi tubeera mu gandaalo eryo abantu babeera mu masanyu nga abantu bonna bagenzi mu kyalo naye ate kyetusaba bannange abatutambuza abatuyambako tutambuza bannange bannaye sente nyingi nnyo mukendeze ku gundi ku transport atandise okutta abantu munna transport abantu sente nga nyingi nnyo kiraba abantu bakaba nnyo naye ate era n'okuvuga obulungi bannaye ku makubo nakyo kibeere nga kyekintu ekisookera ddala kubabeera mu mitwe naddala abadriver baffe abatuvuga munange speed ebyanu jo aliyo motoka gye bakubye enamba plate ne bakuba n'ekifaananyi egundi taxi eno bagamba tibannaye taxi eno mubulire ku nanyini taxi eno to mukulu ono avuga bubi abeera mu speed 16 so kyengamba abantu tabannaye mutambule bulungi Christmas eno wanaye eclaiminga nnyo etanyo claiminga abantu bangi nnyo abagifiiramu so yes awo nga mvuddeho nsaba ati nammwe abali mu byalo bannaye abagenze mu byalo mweyise bulungi of course temutwala gundi mu malala gammwe agaba mu kibuga ng'ate mugatwala mu byalo bannaye tubeere mu byalo gwe yavudde mu kibuga ng'oli mubbi ogeze mugundi mu kyalo bannange mu kyalo bayinza nakukuttirayo munnaye totwalayo gundi muzeego omubi sigala nga omwana omulungi yazzeeyo ku kyalo kyabwe obeere mulungi nnyo ensi yonna egenda kubanga ekwegomba than okugenda ate n'otwalayo ebintu byobadde okola eno mu kibuga kyalo tuba tuddeyo mu kyalo tuba tugeza ati of course kweyisa bulungi ab'ekyalo batulabeko bagambe omwana ono munnange ekibuga kiyambyeko okumugunjoola of course ejjukira program amakyama malungi tuba tukuwa amawulire agafa mu nsi yonna getuyise around the world agafa mu nsi yonna ate ne tujja ne tukuwa gundi today in history ekyafaayo ekyaliwo ku lunaku nga lwe lumu luno okitegeera so ffe tubeera ku ABS TV amakyama malungi tukuumuze kugamba ebirowoozo beerawo ngo yes ng'oli steady nga bwe bagamba nga bwe kyogerwa mugundi mu luganda luno olw'abavuka b'ennaku zino yes ate nga sigenda kubanga ndadaga nnyo mu bigambo ebingi ennyo ngenda kubanga straight nkutwala mu around the world nga ge mawulire agasookera ddala wano ge tuba tubawa agafa mu nsi yonna mnange tukimanyi bulungi nti Southern Sudan eno ebadde nsi nto okutwalira ddala mu nsi ezibaddewo yakagiwa ku gundi jjukira Sudan yatemebwamu kati wesawa zino Southern Sudan eno eyise mu bintu bingi nnyo mu bintu ebyenjawulo byeyiseemu of course mubaddemu entalo zibadde mu Sudan mubaddemu gundi entale conflicts ezo jukira nti Riek Machar yali against Salva Kiir kugamba ebintu ne bibeerawo ebityo okitegeera so wetwogera munnange ensi eno fena tugimanyi Southern Sudan eno ate era yemu eyo ebadde nga gundi drought saawa zino wetwogerera drought nyingi nnyo oba gundi omusana okitegeera etambudde mu mbeera ennungi balwana beekuba amasasi drought ebakubyemu tebalina kyakulya ate buvuddeawo ate kati floods zibali bubi so leka tubasabire bajja ndowooza Mukama era kyemanyi Mukama ajakola ki ajja kubanga abayambako butereevu ate we tuba tuvuddeko era still mu around the world tugendako mu gundi tugendako ate wali mu Hong Kong kino ekibuga kiri wali mugundi mu China mu Asia naye nga specifically China wetwogera munnange olunaku lwabadde lwajjo gundi waliwo munnange waliwo baasi eno yagudde ate munnange ne claiminga obulamu bw'abagundi bw'abantu 6 abafudde baasi eno nebibaasi ebibeerako gundi nga olaba nga ziringa baasi 2 naye nga baasi emu
okitegeera so akabenje kano kabadde wali mu Hong Kong wetwogera munaye essaawa zino enamba yeyongera kola ki yeyongera kweyongerako waggulu mu bantu abakoze ki bafudde olunaku lwajjo babadde abantu 6 babadde reported nti bafudde era nga n'abalala abalala babadde 12 nga batuukiddwako ogundi ebisago nga obalaba wootyo naye munange essaawa zino twogerera enamba kati essaawa zino abantu 9 abakafa so kati ebintu kyabadde wali kugundi mu Hong Kong gunene accident eno okutuukawo yabadde etya abamu bavudde agamba nti kirabika omuvuzi wa gundi eno yabadde avugawo by'abantu nga bagamba avugira ku speed of which in China speed abantu gye bakozesa of course eri controlled tetwavuga obuvuzi kati nga olabe waffe wano n'okalabula wayi coach n'oddukawo eri ziri controlled ebyuma ebikola ki naye ate kigamba gundi eno yagudde eyasookeddako ddala kugjiwako kintu kino ekisaanikira waggulu ekigundi ekyo munanga abantu ne batandika okola ki okukosebwa mu ngeri emu oba endala so China ndowooza tubasabire nabo munange ekyabadde kikangabwa kinene nnyo tubasabire Mukama Katonda abataase mweyo embeera ne bano abatuusiddwako buvune amini abafudde tubasabire Mukama Katonda akole ki munanga abawumuze mu mirembe era abasaasire byonna bakola ki ebyabasobako we tuba tuvuddeyo ko munaye mugundi mu around the world amawulire agwega amabulire munange agabadde gakuteyo nnyo nga gali buli ku mutimbagano buli nsi yonna yabadde ng'ekola ki egogerako ate munaye we tuba tuvuddeko eyo tugendako wali ku gundi today in history ki ekyaliwo olunaku olwaleero nga 19 December kyekyaliwo nsi kiki ekyatuukawo kyakosa baani one tugendako bali mu United States of America still owomusajja mukulu Donald Trump munange lwalweruti olunaku weruti enaku z'omwezi nga 19 December mukulu ono yavaayo n'alangirira obuwanguzi era ne basalawo gundi White House nesalawo amagye gaabwe gave mu Syria jukira eno Syria eri mugundi eri mu countries eyitibwa gundi eri under ICC eri ISIS eyo okitegeera so gundi White House yava nerangira pull up nabagamba ati ekyo kati kiwedde amajja gakole ki gave mu Syria jukira ati gundi eno yalangibwa gundi omukulu Donald Trump yavaayo n'ateeka ekiwandiiko ekyo ku gundi ku Twitter ku mutimbagano gwa gundi gwa social media gwe bayita Twitter nava nalangirira ekirango kino n'agamba nti bannaye mission yaffe ebadde mu gundi mu Syria ndowooza eringa eri accomplished ewedde so kyetusazeewo twagala amagye gaffe gakole ki gaveeyo mu Syria okitegeera bantu bano amanyi Syria mulimu abasiraamu bangi nnyo actually nsi y'abasiraamu era nga omanyi gundi Syria gundi abasiraamu bano babadde ensi z'Abarabu zino zibadde tezikwatagana bulungi nnyo na gundi na nsi z'abazungu naddala US United States so omukulu ono munange yava n'alangirira ekintu ekyo era n'agamba nti ekyo kati kiwedde katulindire step endala eddako in case of anything tujja kubanga tukola ki neera tukiyingiramu ago ge mabulire simanyi Angelo tulinayo video eyo singa we tuba tuginayo owandibadde nga osooka ogindagako tugende mu maaso okay we tuba tuvuddeyo of course tujja kubanga tugendako wali mu birthday yaffe ey'olunaku olwaleero ani azaaliddwa leero era ozaalibwa nani jukira nti wano famabule gaffe aga gundi of course tuba tubaleetera abatutumufu abamanyikiddwa nsi yonna tetuleeta nti gundi ono asula wano egundi ekawempe nawe tukuleeta babanga oli mututumufu nnyo ng'ensi ekumanyi kati olunaku olwaleero omunange oli azaalibwa olunaku olwaleero ffe tugamba nti happy birthday naye ate nga ogenda kubanga kale ozaaliddwa ne bana abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero tugenzeeko musika ebyemizannyo musika ebyamizannyo of course mulimu abatumufu bangi nnyo abazaaliddwa olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omukulu
Gare Kahiru ono munnange abamumanyi naye azaliddwa olunaku lwa leero ate tulinamu omukulu omulala jukira ono ye yazalwanga 19 ono Kahiru yazalwanga 19 1956 oyaba alidde koko ate wadwatubde ate tugendako omukulu omulala naye yazaliwa olunaku lwa leero nga bamuyita Ryan Babel ono naye yazalibwa nga 1986 bano bona abazanyi ba mupiira so ndoza abazanyi ba mupiira bano mwabawagira nnyo mupiira mumanyi abantu bano benjogerako of course ate ne tugenda awalala tutuna Karim Benzema ono naye yazalibwa nga 1987 enaku z'omwezi 19 Desemba eno je tulimu 1987 ate we tuba tuvuddeko tugendako wagundi Alexis Sanchez Alex Sanchez ono munange naye yazalwa nga 1988 nga 19 Desemba eno je tulimu okitegeera so abo bona abazanyi ba mupiira abo munange they are big tubamanyi bulungi nnyo basajja bagagga nnyo basajja ba country icons ewaabwe ate world stars betumanyinga abatutumufu bensi yonna onako twatambulidde kati muki ndoza mwakirabye tutambulidde mu bazanyi bokka kiba kitegeeza nti onako olwaleero sports oba ekigundi ky'ebyomuzannyo ekyo mulimu ate abaana bangi nnyo abazaalidde onako olwaleero ne wane waffe bangi nnyo abazaalidde onako olwaleero nga ba sports nga ba sports so fetugamba nti happy birthday buli azaliddwa olunaku olwaleero eyo mba nvuddeyo of course tuba tugendako kati mu mabulire agafa wano ewaffe Uganda agafa wano ewaffe Uganda ki ekiri mu Uganda olunaku olwaleero era ki ekigenda mu maaso mukantandike tugendako buterevu wali mugundi tugendako na mirembe wane waffe mu Kampala kati tuli na mirembe mu Kampala wano munnange okujjukira yaliko sabalabirizi we Uganda munnange kanisa asazayo tegenda kuteekawo emisinde oba embiro ekitegeera embiro okubeera nga bajjukira omukulu oyo gundi omukulu Janan Luwumu era kyasaziddwawo nti bagenda kubanga omukulu no ebiseera ebyo bwe yalingawo we yateranga okuyita amakuba ge yateranga okukozesa this time era basazeewo nti ge makuba gali gazetted agagenda okubanga gayisibwamu abantu bano abagenda okubanga bakola ki nga badduka so kasooke tugendeyo okweyo tulabe ebyavuddeyo. The main purpose and importance of this fourth pilgrimage is to evoke the spiritual and historical milestones of the Sering martyrdom, grateful remembrance, and thanksgiving for the extraordinary life, martyrdom, and example of Janan Luwum, an opportunity for renewal and deepening of our faith. Of Uganda, then Janan Luwum was martyred because of resisting dictatorship, tyranny, hatred, and bad governance that existed during that material time. He was a symbol of resistance and therefore a threat to the order of governance of the day. When he was martyred, the whole country was united. Each pilgrim, we are asking them to pay 75,000 to help us mobilize things that will help them on the way, the medical, the well-being, and many other things. And those who will not be walking themselves, but have the heart of walking, will want to support any number you would like to support. If you want to support 1, 2, 3 pilgrims, you're free to do that, and that will come right away. Thank you. Okay, ndoza wena mukirabye aso abanyumira okutambula banaye tugende tutambule.
tugenda tutambule ate bwe tuba tuvuddeko of course tugenda ko wali mu KCCA of course omukulu Andrew Chitata yavuddeyo n'agamba nti balina enteekateeka gye bataddewo ey'okuleeta gundi baasi mu kibuga Kampala ng'ate kino kigenda kuyambako omugoteko gwa gundi gwa jaamu ennyo ate nga bajja kubanga bakola ki ye kigambibwa nti bagenda kubanga bajjawo taxi simanyi ekintu kino oba kinaasoboka bulungi naye era nayo tusooke tugendeyoko tulabe agafaayo. Baasi ze tusuubira okujja okusinziira ku agreement eriwo ne company egenda ozireeta gye bayita Ashok Leyland. Baasi ziri 98 zegenda okuleeta naye nga zijja kujja mu phases. Ekya parks zino ndowooza nandi tangazizaamu nti tuziyita parks naye actually zirina kuyitibwa transport terminal, si za taxi zokka, era tujja zikola mu ngeri nti baasi bweba yezze esobola okukolerawo bulungi. So tetuziyita just taxi parks wakuba taxi zezibeerawo zokka, no. Zino transport terminal era tujja zikola mu ngeri nti eyinza okuba nga bus station, zijja kubeera ne terminals gye baziservicingira, gye bakolera repairs, zijja kubeerako okutunda travel cards, okuzooza bintu bingi nnyo. So mirimu mingi egijja okubeera mu industry eyo. So abaagadde okuva mu taxi badde muno basobola, ate n'abo abaagala okugulamu emigabo nabo bajja kuba basobola. Naye tubasaba nti abantu abateekateeka okukola fireworks ebiriroliro nga Yes, of course. Awo ate era ku mulama gw'olunaku lwaleero we tugenda okusinziira kugulira eyo nga tuleeta omulama gw'olunaku lwaleero tugamba olowooza KCCA okuleeta baasi zino mu kibuga Kampala kigenda okumalawo omugoteko gw'ebyokudduka gw'ebidduka mu kibuga nga bwetula nejjaamu yenna alimu. Ogwo gwe gugenda okubeera omulama gwaffe gw'olunaku lwaleero naye ate nga tweyongera mu maaso of course tugendako wali ate mu palamenti ya Uganda yaffe okitegeera amawulire agaliyo kigamba ati omubaka zaake Munange yavuddeyo ye n'asambaza ebyo byonna yagambye nti ebyo byonna ebinjogerwako omukulu Newangwe of course si bituufu baagala bansibako matugambuzi kundiisa ki kundiisa ngu sooke tugendeyo kweyo nayo tulabeko omukulu zaako oyo nga bayogera kyebyaliwo mubimanyi bulungi nnyo era nga bwenjogedde mu komiti namwe mulina obuyinza okwogera amazima ki ekikola ekyaliwo kuba bino byonna bannange byagala kujja bantu ku mulamwa ffenna tuli bannayuganda tulina okwegatta wamu tulabe nga tudifendinga abantu abanyigirizibwa zaake nayimirirawo nenjogera ebintu byange mu bukakamu kati ebyo byonna ebyawandiikibwa Professor Barnabas byonna mbyogedde mu statement ngamba nti byali bya bulimba byonna kigendererwa kunnyongera kuntiisatiisa ng'amasimu gabadde nga ankubira nga bagakwese nga tegalaga namba ng'agamba zaake olimbwanfu. We have taken your statement and your responses into account. If there are any clarifications that the committee wishes to seek from you, we will inform you. If there are any issues that you wish to raise to the committee, I would request that you do that before the close of business tomorrow, because at this material point, I think our work is done. Wow. Gabadde amawulire of course agava saidi ewazaake naye ku time of course tujja kubanga tukomako naye nga amawulire tulina mangi nnyo naye for now katusooke tukomekaawo then it's okay tugende mu kumula kati nnyo then tukomewo ne nsike by'omuzannyo n'omukulu oyo senior Michael of Uganda jatuwe ku sports olunaku olwaleero then tweyongereyo.